Kakoza badda wangalira mu Mukono Central mu district ye Mukono yakoya amabanja agabadde gamuyenzenga buli giye kubira endulu bamugamba sirinaawo nagampa ya 5 mpa ye 10 nsobola okubanga nsasula amabanja nga buli jaddukira bamugamba tewali nsimbi COVID-19 yazitwala kwagasa ebizibu by'owako muli obutabanguko n'okuba nti maka abadde bakyamuwa kitiibwa nga bagamba nti yaggwamu kyakoze aguza omugwa gw'embuzi n'agweyimbamu okakana nga avudde mu bulamu bw'ensi eno abolekera abagumu. Abatuuze ku kyalo Kikuba Nkima kisangibwa Mukono Central Division baguddemu ekikangabwa omutuuze munaabwe bwe yayimbyemu ogw'ekabugu ng'entabwe evudde ku mabanja agabadde gamususseeko obungi kw'ossa n'obutakkaanya mu maka ge nga n'abaana babadde tebakyamuwa kitiibwa ate nga n'ennyaabwe kigambibwa nti alina eddya eddala mwe yagenda. Abaana ne bali okumayita yeetuze n'agamba munne nayibo y'omukyala wange n'ajja n'abagaba naye akaana katonda. Omugenzi ategerekese nga Padde Kakoza nga bali atemera mu gy'obukulwana abamu ku badduukirize bategeezezza nti Kakoza aza babuulira ku bizibu byabwe naddala obutakkaanya ne mukyala we era nga buno buzze bweyongera emirundi mingi. Yali ewange ku Sande. Yali ewaka ku Sande. Maiti nange badde kufungerengejja nga tunagisanga wani bano bagisibyeesi. Tutuusenga mweri naye nga sewe security eri awo batuna nawonyita kulaba gundi eyo. Agasente y'omukazi era mukama singa yali ategera bakasi yange tutunda kutetenkanya. Ojja atuuka ekiseera y'omukazi anasaba kulabira abaana abo. Tasobola abasajja bapampana. Omusajja soogera n'apakisa nali ekikomando n'akuleetera ettooke ewaka. Sajja badde wabuvunanyizibwa. Nange nemulawo okubudamu bw'obera nze manyi kyendiko. Siyaganze manyi kyendiko. Balirwana ba Kakoza bagamba nti amawulire bagafunye oluvannyuma lw'okulaba abaana nga bakaaba era balaze okusoberwa olwa nnamwandu atabadde waka kiseera musajja we yeetidde ne bongera okukikkaatiriza nti ono abadde aliko eddya eddala gye yagenda okufumba. Abadde abuulira enjiri kuno ku kitundu kyaffe ekikukinano kyemu Kikuba Nkima awamu n'ebitundu ebirala ate nga abadde alina emirimu gye gyaddukanya egy'okutunda eddagala naye tufiiriddwako omuntu zaffe omulungi. Naye ng'ensonga twakabulirako nga 2 oba 3 naye ng'ensonga enkulu tuwulidde yekuusa ku maka n'ekirala kye tuwuliddeko nti abadde alina amabanja mangi. Soka kye tusaba gavumenti etuyambe ete amakanisa abantu basabate n'emirimu egimu bagite abantu bafune ssente balikirawo okwetuga kuba kati ono mu ggwanga baweze bangi nga beetuga ku nsonga nga zino naye nga obuzibu obukulu baludde nga balinamu obukubagano mu maka ye n'omukyala we nga bagenda kwero simply the paka wa RDC nga obuzibu balina obuzibu mu maka. Omusakazi nga laika yafumbirwa ate nga kinyigiriza omusajja ate nga n'omusajja naye alina gye yafuna omusajja yagala kutundaka wakaka poloti omukazi takkiriza ne baba nga bali mu kusika omuggu ogwo. Ssentebe w'ekyalo Kikuba Nkima Ezra Bongole akasiza okufa kwa mutuuze we n'engeri gye babadde bagezaako okubatabaganya mu bufumbo bwabwe. Maka amaka gasasise nze kyenkubiriza abatuuze bannange mu Uganda yonna mutambulire omukazi bakukyangana gwe noba nfiire mulekere emirembe. Alina obutakkaanya obubadde obunene nnyo n'amaka ge omukyala we era waatuukidde mu biseera bino tubadde tulina n'ebiwandiiko ebimu ng'agezaako okulaga butya bwayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa awamu n'okugabanya ebintu bye era we nkakasizanga ne waavidde mu bulamu bw'ensi alina ebiwandiiko byalese nga biraga nti abadde n'okunyigirizibwa mu maka ge. Kakoza alese abaana nga kuliko n'amabujje era nga bano basangiddwa nga bali mu luggya mu kwepena nga tebamanyi bigenda mu maaso. Wetuukidde mu kifo kino nga poliisi okuva e Mukono etutte omulambo mu ddwaliro e Kawulo okwongera okuzuula ekiviiriddeko okufa kwa Kakoza. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunyo.